Right. Tukatandise olunaku lwa leero bwe tuti nga batugamba nti the Bible says Jesus is coming back. Bible yetugamba Yesu akomawo. Era bino betugenda okulaba biva mu kitabo ekitukuvu mu Revelation ne Matayo, Revelation 19 ne Matayo 24. Kulo olunaku trumpet ziri kuba. Yohana yaziraba trumpet nga zivuga. Bamalayika bazikuba. Trumpeta. Yes, kabaka w'abakabaka najira ku nfalasi. Era ng'ogiraba njeru weetyo nga w'ogiraba ng'ajjudde ekitangaala ekirungi okuzaama nga bazimalayika nga zikuba emirere. Olunaku lutuuse, baali balowooza mu byakusaaga akaseera kaakano. Atambulira mu bire aze aya laba nno Nakamate, laba nno Umaru. Bonna beetegereza ki ekigenda mu maaso. Maama we jjajja ekyo wakirabye ataddeko obuwaani alaba ejje, the Lord of Hosts ejje. Maama we oba bino bituufu bye baatugamba. Laba nno wa WhatsApp live streaming ku YouTube. Maama we kabaka w'abakabaka buliba bwe butyo. Abanange ziriba oba ali kusangawa wamakafayi nga akusanze wali, akusanze mu lodge, akusanze ogaba nanguzi, akusanze olina byokola ebitasaana, oli ku pornography olaba, akusanze okola ki? Musajja ng'akomawo. Bonna abaali baafa nga Yohana kwe bigamba balizuukira. Tewali kwebuzaabuza, tewali agenda kudduka kanaku kano, tewali agenda kwebuzaabuza. Bonna oba baabaziika myaka 2 emabega oba 10, bonna bazuukira. Era nga bonna na bonna bavaayo omu ku omu n'afutukayo Idi Amin Dada ne bamugjayo, n'oyo ne bamugjayo, Saddaamu n'azuukuka, abajulizi bonna ne bazuukira, bonna ne bavaayo. N'amala n'abongera emibiri gyabwe gye baalina nga bakyali balamu. Tewali kwebuzaabuza, buli omu n'avaayo. Osama bin Laden no Saddaamu yennyini bannange bonna ne bavaayo. Bonna ba Maria Teresa, bonna abaali beeyita batukuvu baali batukuvu. Eno bakulaga entebe judgment seat eya Yesu Kristo Mukama waffe ng'emasaamasa ensi yonna agirimu 5. Tewali weekweka olw'ebitabo n'ebibikkuka, ebitabo bingi n'ebibikkuka. Naye tulengerera ekitabo ekitannabikukaawo, kitabo ky'obwebulamu nakyo bagenda kibikkula. Abantu bonna ne muleetebwa mu maaso ga Katonda. Tewali yasigaddeyo. Trumpet neevuga esembayo ekulaga nti Yesu Kristo Ssaabasumba ajja. Maama muwana mbiri kunyirira. Laba kano. I don't mind you, this is just an imagination of some boys abaakola ekintu bwe kiti. Nolaba kirungi bwe kiti. Yesu Kristo n'asalako najja buli muntu ne yeewuunya. Kale bino bye baatugamba nga ku nsi, bye baatubuulira nga ku nsi nga tuwakana, buli omu ono n'atandisa otuuyana. Yes, jangu wano maaso. Ne malayika neekusikayo jangu ne babikkula kamera ne balaga bye wali okola ku nsi. Ono yawokyeza abantu mu nnyumba, yatega omuliro ne yeebuzaabuza. Twala eri wambuzi ono mu Geyeena, bakuwalula buwaluzi nga bakutwala mu Geyeena ne bakusulayo omulala. Tewaba kwogera bingi, jangu ne bassaako. Bano bakukuba bamusabanga ssente ng'awoza kimu nti abo tebaagala kukola, ye nga yenyweramu kabbiya, ebyokuyamba si byaleko. Alina omudidi teyayamba, agala naye twala eri emizimu gye gibeera. Ono tayinza simatuka Geyeena wallahi. Olwo ye yaleza nga kirimaanyi, yalwepinga ng'obwana obuto yabukozesanga n'amaana yeewakana n'agenda mu kooti n'agulirira. Ono omukyala wuuno, bano baabeeranga mu kkanisa nga bakuba praise and worship team, kumbe mu bwenzi yali akwata kisooka, bonna mu muliro ogutalizikira. Ono naye ne bamusalako ne bamuleeta. Bano baasinzanga biwumbe. Ani Yesu yakozesanga enfuufu okuwonya abantu amaaso. Naffe tuyinza omusinziza mu biwumbe. Laba bonna mu Geyeena. Bagamba nga biri mu Maaka 9
bino Yesu yayogerako. Waliwo gnashing of teeth. Owooluganda alaba ebintu bino kikuwa okutegeera nti ebigambo bya Yesu si byakusaaga. Omuliro guliyokya buli omu, tegulisosola mukadde muto, musiraamu, muyaaya, buli omu gulimwokya okuggyako oyo yekka eyakola Yesu byayagala. Tegulizikira bwotyo, walibayo ebiwuka ebikuluma emisota, tegwokya misota, tegwokya bintu, wabula gwokya muntu yekka. Olaba akanda ekwokya n'okuba enduulu. Ne babikula ekitabo ky'obulamu. Ebitabo biri byonna ebyabikula kitegeeza nti nno bw'oba oli mu bitabo ebyo ogenda mu genda okuggyako eky'obulamu. Bambi n'ajja wano n'asamba, yabeeranga ku nsi nga bambi kyasinga okumanya mbutono bwe yalina mu nfuna ye entono kwe kuyamba n'okukubiriza abantu okudda eri Yesu Kristo. Bagambanga abalokole era bizinesi byabalema, bamuwa omubiri omujja. I will renew like an eagle, yakyogerako mu ndagaano enkadde, nja kuzza buto ng'empungu. Era bw'atyo n'amutwala mu bulamu butagwawo. Bambi ono Dokasi yatunganga engoye ng'ayamba babuulira enjiri nga baatyasaba, naye bw'atyo bamuwa omubiri omujja omupya, naye bw'atyo n'agenda mu bulamu obutagwawo obw'emirembe. Bwekityo mpolampola awo ne bamuleeta omulala naye ajja yeyogereko. Yesu nafunira bw'ati leeta mu maaso Seka Mwakagezi Enoka yali ku layini. Bambi ekyo yakolanga kuyamba ku bantu bali ku kkubo, kubabudaabuda. Omukwano gwa Yesu yabamuza bujja nga mpungu, naye butyo n'agenda mu bulamu obutagwawo. Malayika n'emutwala bakukiba n'osanga basimayiringa. Muli ku nsi ono naye yabuuliranga enjiri ku nsi nga gwakaba gwakola. Bagamba abalokole temwagala kukola, muli basiru, temulina byemukola, kubuulira njiri. Ono omukyala yawulira enjiri n'amaani n'akkiriza n'alokoka, naye bw'atyo n'afuna obulamu obutagwawo. Nga ne Joyce biyinzika naye ayiseewo agenze mu ggulu biwete ne zireeta nate omulala. Bambi n'avunama ku mavivi. Gabyo n'alaga kye yakolanga, yabuuliranga enjiri. Baamukuba amayinja ku lw'enjiri, baamuvuma ku lw'enjiri, byagaana osoma ne bidda mu njiri. Akaseera katuuse bamuziza bujja. Biri mu Filipo 3, Revelation ne Luka 16, Revelation 21 gy'ojja bisanga. Kale bakaseera kasanyu eri abo abakkiriza Yesu. Kale bakaseera kalungi, tewali bakukaaba, tewali bakutya, tewali bannaku, tewali bakadde, tewali bamuto, nga tuli batuliziddwa bujja nga an eagle. Ne tutumbira mbire nga tugenda mu bbanga eri nga tuyimba haleluya ya Namaddala, ozanne ya Namaddala, nga tewali bakubannanga bafulaati nga simanya yavuddeko ki. Fena nga tuli mu bulamu obweyagaza, tuli mulaba n'amaaso gaffe Yesu Kristo, ne twewuunya mu butuufu byali bituufu, tibyali soleza bazungu. Olwo natulaga hekaalu ennene gye tulibeeranga. Bayibuli egamba oba eri fiti mmeka waggulu, emitwalo emeka, aba 15, emitwalo 5. Ne wawawawawa laba obulungi, akafo kanyirira, kamasamasa, kali kumpi kola ki, kyonna obulamu bugenda mu maaso. Wawawa olwo ensi ensuubize nga tugiraba, teri mu nguudo, teri mu bya politics, teri mu byaki, wonna wanyirira, bimera. Laba Revelation 21 binabo bisanga abo. Laba enguudo, laba amazzi, laba obumuli, waliba walungi n'okusinga kino kyolaba. Buli bulamu bweyagaza nga bambi bivale anyumya n'ensolo, Neria, Petra, Precious, bonna banyumya n'ensolo. Wegamba ebisolo tebiri bana bulabe, omuntu yabifuula ow'obulabe. Sitaani ng'ayigganya. Tuliveeyo nga Yesu tulaga musana Yesu kyekitangala kyaffe, tubaye tugenda mu tebo ku mmeeza entukuvu. Laba batugamba nti amazzi ag'obulamu gakulukuta, enguudo za zaabo oziraba, zimalayika zitukuuma eva, ministering spirits wali ziri wamu naffe. Olwo engule nga bagenda ozigaba ku bikkulirwa 22:12, engule eza buli kala naye nga tezenkanankana. Balina otugabira engule, ennyumba Yesu ze yagamba my father has rooms, room nyingi nnyo
bona kati gwe gundi ali eyo atwala ebya Yesu ng'ebyokusaaga aziyita sitole z'abazungu ke kaseera weekube mu mutima kkiriza Yesu Kristo. This is an imagination ate nga egenda kuba reality. Yesu ali pakitangala kyaffe era nga bagamba Yesu yagamba nze kkubo nze mazima nze bulamu tewalajja eri kitange nga tayise mu nze biri mu Yokaana 14:6. Lwaki tomukkiriza kawungezi ka leero? Lwaki tomukkiriza Yesu Kristo? Londawo obulamu ofune Yesu leero. Choose life and receive Jesus today. Era nga bakugamba bena bigattiddwa kye bayita Mazima TV. Teri kuzikiza. Jesus loves you. Bible yonna pointing to Jesus, apointinga ku birala oba Sitaani. Mukama bawoomooza. Hallelujah. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey, nolabo kupapalanya. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey, nolabo kupapalanya. Singa Yesu yali mu Amerika, mu Amerika yandigambye. Yesu asibuka Chicago, Maria mzayugo Obama, Petero wa Mississippi, Yokaana mzayugo Queen. Olaba bibasukako era tebabyeyita ebya Yesu byaddala, ebya Yesu byaddala ddala. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey, nolabo kupapalanya. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey, nolabo kupapalanya. Eno story yo yaddala mukagosa bagutundawa otulo tusubulawa weka mucheza kando. Hii mambo ya uhai dada, weka vituka kando. Hii mambo ya uhai dada. Amini Bwana, amini Yesu. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey, nolabo kupapalanya. Tubagamba go they take it for granted. Tubagamba Yesu bagamba mulwali. Mbo Bible stories abazungu. Hey,